tulengera emmotoka y'emabegaawo ssebo eyo sifuga webale kutuyibwa mu kyuma ekyo. Okay. Naye anziza nnyo mukulu Senkubuge wasuze otya ne mwannyinaze Jennifer mwebale kuba nti mukedde okukola. Kasumairo ndowooza mpewo ekedde era nga mbeera yo yakiddedde mu kitundu kino eky'Embaale. Toyogedde ku ky'amasannyalaze okuba ntegenda kukakati naddala ag'okufumbisa. Kino kiddiridde okulabika nti bukya pulezidenti ateekawo envumbo okufumbisa amanda olw'okuba nti bataasa obutonde bw'ensi. Yo amanda geeyongerera ddala era ennaku zino abantu abasinga bagamba tebakyagasobola era nga bagezaako okuba nga banoonya ki tebasobola okuzzaako okulabika nti bafumbisa. Naye we babuuzizzaako omukulu abaluŋŋamya ku masannyalaze naddala Electricity Regulation Authority chairperson ali ku board omukyala amanyiddwa nga honorable Wasagali Sarah yabategeeza nti amasannyalaze go siga kuka kati naye nga bo baga nti okusinziira ku byenfuna nga bwe biri nabo oluusi batera okulinisa amasannyalaze nga n'olwekyo abantu tebeeyibaala nnyo naye nga bagezaako okulabika nti bafunira abo bafunako units ezimu zisobola okufumbisa omuntu n'aba nga akozesa naye nga essaawa zino yagaa nti bbeeyi y'amasannyalaze ekyali waggulu okuggyako ng'oguze units mpitirivu okutandikira mu units nga 8 n'okugenda waggulu gw'osobola okufunayo ku masannyalaze ku bbeeyi efumba naye weeba nedda uniti emu yagaye nti ya nusu 8 nga mu 2 nga n'olwekyo osobola gifumbisa okuggyako nga oguze units ezisuuka mu 8 n'olyoka olabika nti osobola okuba nga otandika okufumba. Akatuwulirize ku chairperson on Wasagali Sarah ng'agezaako okutematemamu ku ngeri ky'amasannyalaze gano gye bagatunda na lwaki tegakkirawo ng'abantu bwe basuubira. Amasannyalaze agafumba tulina ebbeeyi y'amasannyalaze kati ngaafe ab'omu maka zanjawulo. Amasannyalaze omuntu asookerwako twamuwa units 15 nga asasula buli unit siringi 205 buli mwezi tukuwa units 15. Kati bw'obanga weeyongeddemu ku units okuva ku 15 kutuuka ku 8 osasula siringi 8 buli unit. Bw'osuuka 8 paka ku unit 15 awo tukuwa kati unit z'okufumba tugaza ku 412. So kati tugenda nga kusinziira mu masannyalaze g'okozesa mu maka obungi bw'amasannyalaze g'okozesa. So bwe weeyongerayo okukozesa amangi ate tudda ne tukusalirako. Bw'obanga oli mufuna mpola nga teweesobola tukuwa zino 15 ate ku bbeeyi esingira ddala wansi ey'ebibiri. Nsonga lwaki buli mwaka era mugenda kundaba buli mwaka tugenda ne tusala nti kati tutandikira wano. Oluusi tusalako okusinziira mu mbeera nga bweri n'embeera ya economy nga bwetambula kubanga ebintu byonna bwe birinnye omuwendo musuubira nti n'amasannyalaze nabwo gagenda okulinnyako katono kubanga ebintu ebikozesebwa nabo bagula buguzi. Okay, oyo chairperson wa era chairperson omukyala Wasagali Sarah ng'agezaako okutematema bbeeyi y'amasannyalaze nga bweyimiridde essaawa zino mu ggwanga. Byebyo omukulu Senkubuge kakuddiza omuzindaalo. Emabegaawo gy'opaakinze Mukama akikuweeremu nnyo omukisa.